We have to go. Thank you. Abadde amaliriza yawolokosa yokka agende Muleke. Okay. Yeah. It is the final channels and alongside SPV Graphics, of course, n'omukutu gwaffe guli ogwa Afcloud. Story eriwo kati ya mwana muwala alina mpisa Rema oba talina mpisa. Ekyomukisa tukwataganyeko n'omusajja Kakalamu eyabadde anaaterwa okuyisibwamu kickboxing ne taichi. Kakalamu kiki ddala ekyabaddewo? Sooka obulira abantu ba final channel nti ono Kakalamu basiba bagamba ono agenda kujja yesimbewo ku bwekayunga naye kati saagala tubiyingizeemu ebyo kale yakanze naye mbabuuzaako abatuwuliriza n'abatufollowinga ku final channel. Nze Kakalamu. Yes, I've attended some. Okay. So kati eno kyanjawulo kikyolayo mu shows endala ginadde. We have to go. Thank you. Abadde amaliriza yawolokosa yokka agende Muleke. Okay. Yeah. No, let him be. Thank you. Please. Mutima mulungi. Bambi muleke. Atusiibule kale. Mwebale nnyo okutuwuliriza mbaagala nnyo. Nawe tusiibule. Bambi mwebale nnyo kujja concert yange first of all. Mwebale kubeerawo. Mwebale supportinga many of you munyambye at promoting era kitwala nti mukozi omulimu munene nnyo ku numbers zetubadde nazo wano bantu batudde ne banyumirwa mukozi omulimu gw'amaanyi. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Yalabikidde mu katambi nga nkutte rikoda abamu tebagimanyi nti ne rikoda ibeerayo. Abasinga badde basinzenga kufokasinga nga ku kamera akuwalawala ati nkudira nga abasinga balabye rikoda badde balowooza TV tebategedde rikoda kyetegeeze bagita rikoda mu radio abakola ku radio gye bakozesa okufuna amaloboozi. Nanaku lwakutaano dali ndi ku stage baka stage eyo nakola interviews ez'enjawulo nengina nenfuna interview ya mukyala amanyiddwa nga Rima Namakula. Kumaliza okukola interview ya Rima Namakula netwogera ku show twayogera bingi. Bwe twamaliriza nina mukwano gwange akola ku bukedde eyo nangamba kagenda booking interview ya Amuza nga bwe malirize ya Rima. Kati wamalirize ya Rima ne gundi yali kulimba lwa Kiria nga Shena atera okugwa. Rema akuba Kiria. Yes, akuba Kiria. Kati yali amaliriza bwati then nze nesitukanga maize interview ya Rima ngenda kuyamuza tebali batudde distance mpanvu nnyo kwa Rima ne Amuza. So when nasituka bwenti ngenda be interview eri ngende nkola interview eri Rima nga naye avudde ku stage nakirira jabuze ku table kwaliko Rima Namakula kwaliko Faida Ndausi ne Jini Nakachwa. Kati nabawa akafumito kati mukubawa akafumito nze nevaawo neme kubeera waawo oleme kufuna akafumito kawe nevaawo ngende ku Amuza madam yakala akafumito kawe ku Amuza ngali aba amawuliro redda abali mu kumaliza interview kati nga noli namugamba nti waliwo agala wa Radio Simba agala interview so ningendayo ningamba Amuza nemugamba is it okay tukole interview Amuza n'agamba is fine. Kati mbangenda okutandika okumubuuza nti tubuze kabali ku Radio Simba program olokosa. Baunse abamuli emabega bali babiri abakanyamabi. Ne bamugamba oyogedde nnyo. Okitegedde nga bino tebiri ku kamera tebiri ku ki. Kati Amuza n'amugamba nedda mmanyi engeri yo kikwasaganyamu. Mu mpola kati Kanyama ye kye yakola teyakomaawo. Yasituka n'agamba nze mukundowooza yange kuba Bwangulema bwe yakozesa okujja we twali tutudde. Tegeeza aliwo yali amugaye nti eri waliwo agenda otomeza omuntu. Kati ne Kanyama nandowooza n'agamba Rema kuba Rema twamuleka eri. Obuuza ebibuuzo bizibu kuba abasajja baawolokosa mmwe muli bangu nnyo. Kati nze ebyaddala amazima amatuufu nabadde Amuza muyinamu ennyonta olw'ensonga okuva ku mukolo saamufuna. Ebbanga lyonna lyebabaddeawo mbadde simufuna kati nga njagala mumukamule mujjemu ekyange kyendowooza kuba buli omu buli munamawulire alina testi yanjawulo okitegeera kati bali ebyabwe bye babuuza bali babuuza ku byaki nze nedde n'ebyabwe bye njagala okubuuza kati nabadde nkyabuuza Amuza bwe nti ngendo laba Rema atuuse ne Rema engeri gye yazzeemu teyazze na bukambwe okitegeera yazze azininga ataddewo embeera eraga nti musanyufu okitegeera nze era oba otulya video nasese nga ndowooza nga wona nero interview ng'okola ku Palaso interview oba okola ku Palaso interview bwoti ng'okola ogenda olaba nga Wiz azze tolina kuteekawo oyinza ogamba nti ne Wiz asiimye ajja abeere mu interview kubanga mukuva ku radio twali twogedde ne manager Kayemba ng'akimanyi Rema alina okukola interview ya Radio Simba
kati nze mu kujja bwenti nabadde mmanyi Rema azze kola ki interview ya Radio Simba kati nemseka ngendo uli agamba we have to go kati nze neseka nedowooza ali mu kusaaga kati wanzadde ndowooza alina mu kusaaga kati bano abalala badde bakwata kamera de bakozesa interview yange abalala abamawulire kwe kumugamba tumalize ku interview n'agamba no let him be yakitegeera kati awo nategedde nengenda olaba ne face ye ekyuse notya satidde nemugamba kati kavidi abantu bakalaba nawe nkulabamu netunulira omusajja nga njagala abeeko nekyazzaako bange kati nze mukuzaako nayagadde mpolereze nti onayiza okuba alina omusango gwazizza kwe kumugamba abadde amaliriza yawulu nga wonawolereza omuntu talina musango gwakoza adde amaliriza yawulu koso yekagende omukazi namugamba nedda muleke bambi mu mutima mulungi tuleke agende kwaze kale katusiibu kati golowooza Hamza teyagenze ku kibooko kale kakalamu abawulidde kwanze ebintu njagala nnyo bijja mu bantu ababaddewo naye nze wenkoza analysis ya video eno gyendaba mukyala Rema ndi ku saidi ya Rema naye wabadde mukambe olw'ensonga bawo aba alina kyayogera mu bantu kale ne wabeera nga tomwesiga bulungi nnyo ntegeeraye tomulabisa nnyo wamulabisiza nnyo omusajja wamulabisiza nnyo kati no waliwo akafaananyi akali ku social media nga kalimu Bobi Wine ne Babi ne Rema ne Hamza ekyewuunyisa Bobi Wine yali ayimiridde nga Babi atudde muka Rema yayimiridde Hamza atudde ne bateekako the two men are standing ke bataddeko ke katambula akalaga nti mu maka ga Rema ye musajja Hamza ye mukyala simanyi waliwo debate nene nnyo naye nze ndowooza Rema yabadde alina okujja okudefendinga Hamza kuba abamawulire tetuli bangu ng'ate ndowooza waliwo omanyi buli maka gabeeramu obuzikizazikiza bw'oba toyagala buveeyo mu kitangaala Rema ayinza okuba yalowoozeza nti Hamza agenda okutomera bano abamawulire abaluddemu emyaka mingi amanyi we bakyusa statement amanyi we bayinza okubuuza ekibuuzo naawe ansi obeera nga ali mu kkooti n'otomera naye nga simanyi gwe kyolowooza osobola okuŋŋamba eyo ku final channel n'oŋŋamba comment section awo n'oŋŋamba gw'okirowoozaako kituwulidde sayidi ya Kakalaamu eyatwaliddwa emisinde ne bagamba olokoso twale eri sikaaki ne Rema omukolo tebakutote misinde Kakalaamu bakoze interview abalala bakoze interview abama TV abalala bakoze interview bazikoze nga Rema ali ku stage era teyazitegedde azagenda zekangira ku TV ko bagala tekawo mberera ganti nombuba befa abamu batugobye mbu abalabwe ne bakola nebo bazikoze already bayinza okuba bazikoze nga ne siba amaanyi omanyi wolokoso siba webeyogedde simba ebogola kati buli obulala obutono nebwogera tekijja kutuuka wala kyobola Rema yaleese emisinde gwakutwale nga kaguddeyo mukwano gwe Rema olina okuyitako ku Radio Simba n'olaba Kakalaamu n'omwetondera yakuyisiza bubi era bwe kiba kisoboka neetondere kubanga ebyaddala nneru omuntu munamali omuma sitole wakiri omumemmere naye yanyimye sitole kyannumye nnyo nasuze seebase ngamba kale singa yanyimyemu emmere naye napa sitole nengenda nayo esebo Rema jangu etondere Kakalaamu Simba ogimanyi kwokulidde Kakalaamu atudde mu ofiisi ye alina entebe neyeetoloola lwakuba leero sikozeseza vidiyo mwandirabye Kakalaamu yeetoloola nange mulumbye wano ku Simba nga mbuuza omusajja akoze amawulire agaleese debate yonna kyabadde ki. It is the final channel Zanera alongside SPV Graphics. Genda ku comment section otubulire gwe kikyolowooza ofune ne app eri ya AFCloud ogiteekeko obeere nga buli story yonna gye tuteekayo oba ogifuna. Zanera alongside SPV Graphics, we out.